tanga wache twavuddemu 2023 kasi kuba kuwa visa n'ogamba kiwedde nosibula abantu b'ematuga n'obagamba ngenze abekyanja n'obasiibula abebwebajja n'obasiibula buli omu naye kasiko omukanada kye yakoze oba yagambye nga gwe boogane nti bayitiridde yatandise okurivisitinga fayiro z'abantu kasiko oba oliawo ne bakuba ekibaluwa kikiro kitwala omunaku nti bw'oba tonnatambula totambula twazudde wakozesa kye bayita compensated person yani ate ye third party wali woba ojjuza forms bakubuza nti gwe yejuliza yes or no n'ogamba yes naye nga ate si gwe wejuliza nejjukira abazungu abo kompyuta eyo baba balina bye balabako nsaagala kwogera kigambo kye sitamanyi nti ekompyuta eno ekoledde abantu 8 abantu 15 babeera bagiraba batandise obbiraba oba bagitayise oba bagiyita biki eyo koodi ya kompyuta waawe ojuliza nakinga yemu etrentinga ku files ezisinga then waliwo $180 kyosasula ekya visa fees ye lwaki wano abantu tebalina visa cards zineza bazina naye tebamanyi zikozesa bazina online shopping online shopping online bali tenakwata nnyo kati wana abasinga kati nze njikozesa kusasula bino ebya maniu bino ebya apple iCloud iTunes biki ebyo Spotify naye abasinga tebabimanyi kakati omuntu abakoledde ku papula kamuyite agent agenda kozesa laptop ye akozese visa card bagiraba wali ye mu visa emu nesasulira abantu 108 awoka kati ebibaluwa byatandise okugwa era bw'oba oli eyo nga agent ye yakolera ng'omumanyi kafulu afunidde 10 ku 2 linnya ennyonyi nga tonnafuna kipapula kasi ne boarding pass tevaayo ku airport ne bw'okigezesa kasita kigwa nti ono baakuwadde n'odda mu kwerowooza kyatunda kibanjo kyanoonya omuzungu n'addayo n'avisitinga n'agaana y'ono nga bakuweereza nti okusinziira kwetwalabye visa twagikuwa naye tugisazizzaamu. Get the events and beyond. The unique star. Back to Sako Fix for Micah. Ali live in the city. Ali Muchibuga Wakati. Lugogo cricket over. Abiri mukaga January shinze mtwale biri. Yende mtwale tane mezi ya milioni 3. Saturday ngabiri musambo Buhinga Stadium Fort Porto. Shinzo mtwalo gumu. Oro ku Sunday ngabiri munana Hidden City Mitiana. Wa mtwalo gumu. Fix for Micah agenda kusabule ndongo nojuulira. Nkola ya fresh boy. Fix for Micah Lugogo cricket over. Abiri mukaga back to Sibwako. Hamataga Jessa. Move it. Kagwira Sports Betting. Convilla Tours and Travel. God Best Entertainment. Newmans. Abakulira obumpwachi mpwachi. Omusingi kikolo nnyo eri omwana wo kati wanjulira Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya Disney Junior wesinga obukugu ebyentambula babigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi kaakati nno maama taata kujja ne mulirwanaawo ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior and Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akuwe ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0795 Disney Junior and Daycare Center for a Farm Foundation. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tusinzide wano kuyaya akafo kano karungi kate producer wakafunye kumacha betu tulamuko wano kitegeera ka position ne ka kalongi Solome abadde tajjanga ko olulabye ku mpombo nagamba banaye nja kulya ne katini ne bamuwaye
keba alengezo labo kamalawo ngati omuntu yagambye ensanika yako yensanyisiza bantu babikako ebifafa buli muntu yandiyiseeko wano kuyaya bw'ofuna obudde ne musajja wange Jobs Links yali wano we twakutulira ddiiru ya UK ndowooza kati era ab'e Canada munniinde bulinzi August siibe nabo nja kubeera namo ekyo kati kiwedde basuubiza buli mwaka naye kati sikyayagala kujjayo bagamba kati waafuuka nga wa eno wansi wa nakasero mu kikuubo abanayuganda buli wokyuka olwogera Oluganda nga baba wakutunuulidde ensi yonna yaggweredde eyo Canada ate bangayi bali mu kifo kimu Toronto naye gwe ssebo nali n'omwana wano jjukira Ogayi gwe twakyazaako wano Gayi n'atugamba mukyalaba bano bakakalaamu sima bakaye naye abaana bafubutuka awo mu akeedi bafuluma bakwata ruutu ya Canada awo era omwana nga Canada is the new Dubai mbulako bed space zokka wamatuli bulungi nnyo Solome soko obuze ku bantu bannange abalabi ba programu mbalamusiza tubagala nnyo mwami Kasuku bale tuweereza ngezaako abantu beyo bandaba tukulaba ng'omu kubona omwami wange tukulaba otambuza shift eyo ne Canada ninayo ekisi wange mu bulungi nze sitera kwawukana n'abantu mu bubi munyumyamu akasimu tetunyumya kati obulungi bwe buliwa anti gyali nange gyendi ate anti kyeŋŋaye mu bulungi nti singa nzijeyo ne mba mpitayita ne musanga ali agamba muneti mwakola ssente ye yakugamba g'omugamba ffenna twakola ssente lwakuba nti ati yate yeri gyali kibeera kyanjawulo muko esente zeeri yatereera mbeera simbi yatereera naye kyemmanyi nti si mukwano gwo takumanyi anyway soogerangako naye bukyanga agenda eyo so kati simanyi naye kyemmanyi nti singa mba ntambula ne musanga aŋŋamba jangu tusooke tuyingire nkugulire ekyenkugulidde enseddemu ekuyiribe lwalyo ng'ensi etwala byebyo nno agayiza ogamba otya Solome tokulaba emyaka gibadde gigende twasobola olagala like 2 years ago nga tulanga Canada twalanga wanfuula no serebu Kasuku layira mpaka kati waliwo abakyankubira nakulabye Kasuku erinnya ddyo oliyina erinnya ddene kati ate guno gwokomyewo ate kigenda ttabuka wanfuula serebu munnange bambi abantu ne bandaba Solome is one of the first babayita ate bapromota abaasooka e Canada awo nga kikyakalubamu kuba kati kyagondamu naye nga lulisebo okuyitawo si byangu tebyali byangu naye kati bapromota bayiise bangi lwakuba basics z'omulimu they don't seem to understand it so much naye ekirungi baba batandise kati gwe tekikutiisa ekyo ekyabapromota nkola linnya kyensoka okulowoozaako erinnya ekirala kyensoka okulowoozaako service gyowa abantu nti enkya banaakomawo kati olaba wano ku yaya ondeesewo omulundi gwomu nempulira nga wali quiet wali safe nga nsobola okudda so buli kyensosootola kyensoka olowoozaako abantu bange kyembawa banadda nankubadde waliwo abalala abayozezzaamu oba abakola kyekimu nga kyenkola kyensoka okulowooza the service, the quality and the standard. Okay, so for you you're not shaken. Naye kati conferences nga zisusse e Canada Omunauganda omumanyi kasita azuula nti awo waliwo 10 ye wa kyasooka okulowooza
I think that is what that's what is booming. Nti luli twakolanga conference ojukiranga atigoye Mr. President akyabintende kakwanga ajukira yali owamanyi nga yuna ya tabu nangamba Solome Canada okusobola okitegeera kubanga ye muntu eyatandika okungamba nti kati tambula bwoti tengerera omwana atambula naye nga kyetusinga okuvaako nti abantu baffe bafuna opportunity egenda eyo nga yuna bwe yawa abantu opportunity mu butuufu ne babeera mu America buvaayo n'obabuuza aliwo eyajjira ku yuna n'ataddayo so ye idea yatandikirawo naye kati gye bigenze bibeera abantu balayika batunuulira nnyo ka registration kano oba gofunye visa oba tofunye yayagala kya registration agamba benfuna abantu bange 4 oba 10 ku $400 size 14 n'ebisale kyova obirabanga biriwo ebityo kati wali ka sympathy kali kavaawo okay oba naye lwakuba ne demand kati nene abantu baagala kuyitamu demand weeri naye abantu bwaffe tasooka kulowooza ng'anaatandika ebyebulaaya kasiko abantu bafiirwa ssente jjukira bino ebintu bya conference visa teri guarantee bwe nkuwa invitation si ye visa naye oba lwaki abantu bamanyi nti bw'ofuna invitation eba visa nange ekyannema nate njogera ne John Segawa actually era benali njogera naye ne muga nti Solome bw'anaabazze luckily ate n'onkubira nga wajja okitegeera but I was trying to tell him there is a conference basaba $400 abalala 600 initially mwatandikira ku $5 1,000 okitegeera nemudda ku 250 last year nina conference yali Calgary eyo gye twayitulanga ne batandikira ku 250 ne bayigira 350 bagenda okugirayo ati ngagamba adimandi nene nnyo kati $450 kati $450 today dollar eri ku 3790 now 400 is almost like 1.6 hour kati ngamba sente ezo kati problem esinga obuzibu era kyenali ngamba Segawa kyenali njagala okubuuza temusobola kukolayo packaging if you're saying tugenda ku break the silence conference ne tugamba nti tugenda kusaba $400 registration then okukolerako paperwork $10 ne mukigatta wamu nti omuntu anoonye $10 oluzisasulayo mu office ze muba nazo e Kampala nga bamugamba kati tukwetaaza kino nga mutuula mu kasonda wali nga mutandika kunjuzaamu okusinga omuntu omugamba ate ebina ate anoonye omuntu anaamukolera paperwork ekintu ekyo nze ng'omuntu ngenda kwogera nze ng'omuntu lwa pitmof kiri nti paperwork wakukanika paperwork wakukanika omuntu n'omukanikira bank statement omuntu n'omukanikira bye yasomekerako omuntu n'omukanikira abaana omuntu n'omukanikira ebyapa omuntu n'omukanikira biki ebintu ebyo okubikanika byangu wano ku university y'e Nasa byangu abaana abagezi weebali naye biina precautions nti kati nga nze bw'omumanyi ninamu ak'obuntu singa ebintu ebyo biyinza obutayita wali ku mmeeza y'omuzungu omwana bamukuba paani ya myaka egyo 5 nga talinnya tasembera teyeewandiisa kaakati singa visa emala n'etajja nakugambye ekintu kyerinnya omukyalo oyo Solome yanamuwa sente zange obukadde 15-16 nti atwala ne banyima visa teyantwala yalya sente zange olaba paati eyo visa bwejja ka credit kaba katono bwetajja weewava obuzibu nze kyekyangoba ku paperwork kati mbadde nga agetinga settled nga bw'oba olina paperwork awo kati kasuku ebibyo weebiri si byakukanika ebyo byo nze ng'omuntu mbikola era nkugamba bw'oba obiina nga bituufu ne nkukwasa omuntu ne tubikola mutabani waffe omumanyi Moses Kabugo nga bituufu nga si byakukanika ebyo byo mbikola nti omuntu ng'olina ebyapa mmanyago kitegedde a popular degree from the prestigious Makerere University second class upper
community psychology ng'ogiyina anyiizi aba owamubuza anyiizi ng'omwana wamuzaala mutuufu gy'ali ng'abaana obalina kapapula kali kasuku gwe taata omanyi temutubuuza lupapula okwo tebukeberako buno bubagabira mu ddwaliro temutera kukabuuza ze simanyi bamwamisembege yakanga abayije kali kubeerako erinnya lya taata oyo muteekako awo oligino babeera baagala kapapula wa birth certificate kasinga nnyo okukola kubanga ebyannira baabibuuka nasa yabikola nnyo omanyi abacanada balimu olwa old school ng'olwebungereza ndoza ebungereza walabyeyo obuyumba oba bikiki baagala nnyo neweeba bbaluwa ngeri handwritten ekola nnyo okusinga eya type bali nnyo kati akak'omu ddwaliro kaba authentic jjukira kabaako essaawa z'ozadde omwana kiro maama biki bwe biki so amanya ate ekirala mukyusa nnyo amanya agali mu ndagamuntu ate siga egali wano siga egali mu pasipooti kati ebintu ebyo bw'oba obiyina nga bimakinga nze kinyanguyira okuyamba kakati ate ekikangabwa kye twaguddemu 2023 kasi kuba kuwa visa n'ogamba kiwedde n'osiibula abantu b'ematuga n'obagamba ngenze ab'ekyanja n'obasiibula ab'ebwebajja n'obasiibula buli omu naye kasiko omucanada kye yakoze oba yagambye nga ggwe bwogambye nti bayitiridde yatandise okurivisitinga fairozi z'abantu kasiko oba oliawo ne bakuba ekibaluwa kikiro kitwala omunaku nti bw'oba tonnatambula totambula twazudde wakozesa kye bayita compensated person yani ate ye third party wali woba ojjuza forms bakubuza nti gwe yejjuliza yes or no n'ogamba yes naye nga ate si gwe wejjuliza nejjukira abazungu abo kompyuta eyo baba balina bye balabako nsaagala kwogera kigambo kye sitamanyi nti ekompyuta eno ekoledde abantu 8 abantu 15 babeera bagiraba batandise obbiraba oba bagitayise oba bagiyita biki eyo koodi ya kompyuta waawo ojjuliza nakinga yemu etrentinga ku files ezisinga then waliwo $180 kyosasula ekya visa fees ye lwaki wano ti abantu tebalina visa cards zineza baziyina visa card naye tebamanyi zikozesa basasula online shopping online shopping online bali tenakwata nnyo kati wano abasinga kati nze ngikozesa kusasula bino ebya maniu bino ebya apple iCloud iTunes biki ebyo Spotify naye abasinga tebabimanyi kakati omuntu abakoledde ku ipapula kamuyite agent agenda kozesa laptop ye akozese visa card bagiraba wali ye mu visa emu nesasulira abantu 108 awoka kati ebibaluwa byatandise okugwa era bw'oba oli eyo nga agent ye yakolera ng'omumanyi kafulu afunidde 10 ku 2 linnya ennyonyi nga tonnafuna kipapula kasi ne boarding pass tevaayo ku airport ne bw'okigezesa kasita kigwa nti ono baakuwadde n'odda mu kwerowooza kyatunda kibanjo kyanoonya omuzungu n'addayo n'avisitinga n'agaana yoono nga bakuweereza nti okusinziira kwe twalabye visa twagikuwa naye tugisazizzaamu ng'otunze ebintu ng'okoze eki ekitazale bagikuwa kati enkeera linnyirawo ekirala kasuku lwaki abantu bawano tebakebera emails anti ate email agent yaba nayo eyabijjuzaamu emirundi egisinga tugicreatingiraawo naye nze bendabyeko baba bacreatingira email nga ofuna notification nti mu poto yo waliyo message gendayo neyo message netejja because process eri bweti ekibaluwa bwe kijja bakugamba bakuwadde ennaku 7 okwewozaako oweeyo obujulizi nti ddala yeggwe ekibaluwa nkikulazeeko nga tetunnajjano mu kamera kiba kigamba ffe tulina obukakafu obulaga nti si yeggwe naye tukuwadde ennaku 7 otuddemu otuwandiikira ogambe yeggwe naye ennaku ezo 7 kasikuziyitako ng'abantu tebalina kye bakoze n'abalala babaweereza nti tukuwadde
munaku 3 weereza passport sagala kwogera mikwano gyange ate abamisinga ekyo kyo kinyiiza nonyiiza weereza passport ennaku 30 in fact eyo ebbaluwa ate enyiiza bagikweza ne bagamba bakuwadde 30 days mwezi oweereze passport kasuka oli n'atagiraba omanyi abantu abamisinga visa ye Canada bwe bati oba lwaki temukebera emails ewaffe buli kintu okebera anti wano digital tennabona nnyo nga TikTok omubeerako kwega mutumanyiko TikTok okusinga bw'ogenda wali ku TikTok app ya email eri ku simu nga tonnagenda ku TikTok lwaki chekingako wali buli lunaku muyina notification email yo kati kasuku email yo ina notifications zimeka nze nazidisablinga kati tolaba kati otegeera nenagenda mu app nenjibikula nendaba lwaki anti bezipopinga it makes the screen over look how olaba ready wano ready wali nolowooza waliwo ekintu ekiri serious ekintu kyagamba kumbe bakulagako someone abused you someone akusabiriza kati naye akasuku tubeere bamazima abajja mu email yo tebabeera abo company biba bitongole naye ngolooza biŋŋamba ki contracts signinga abagala contract banoonyeza ku malusu nebagamba waayo oliwa tebaweereza email wetutuukira ku bya email nze ndonyogolanse bya email sibikola era ddiiro ezisinga bwezifuna olinga ninayo nebemmanja baŋŋambye we sent you an email you give us sima analytics ebintu nga bwe byatambula nkyalebedde ofuna obudde kuba kati nakola baabira ate mbawe ripooti ku lunaku bweru tinakola bwenti nagaye bwavu bwe bunannuma nja kuddayo mbikebere nkyazibalekedde kasiku bakama abo aba TV obawuliza otya nsiba email bandaba kumaja beba nfuluma ne bampita owaayi sooka ojje twagala kwogerako naawe kati waliwo kyewayogedde eggulo oba ne bankubira sija email za kumonita awo nga twakagenda ku monita akajjanja ka email kaali awo please log in then after read your email abaana baddembola Oluganda lwe boogera nagaffe tetubitegeera login nga zigwa buli lunaku ne bagamba now let us communicate by word of mouth Uganda we batyo naye gwe ekyo ekintu nga tekintiisizza kati omuntu okuba safe kuba ebintu byano biri bimu osobola ofuna visa n'otuuka ku kisaawe omwana n'akwokya ebibuuzo nze kati omuntu kyemugamba bw'oba otaddemu application ekyamazima weeyigirize ki email ekirala kyenkugamba bw'oba osaba visa wetunatuuka okwogera wali ku bintu byennyene njabbawo amagezi engeri y'okumonitoringamu application yo n'ogyenyigiramu n'obeera part of it notafuna bizi notalinda onaakujjulizaamu kati tugendere eddala awo so kati step esooka bw'omala katuyina exhibition gye tuleeta bagiyise batya Made in Africa International Exhibition egenda beerawo agenda beerawo 17 ne 18 mu May eno ya business nti tugezaako okupromotinga business ez'Abafirika nga olaba akantu ako bwe kanyumye ensawo ez'ebitengi obukofiira art and craft ebintu ebyo bikola nnyo ewaffe babyagala nnyo biri katale nnyo okitegedde so osobola okugulayo omudaala bw'oba olina ebintu ng'ebyo gwa 650 then okuparticipating okujjamu obuza okubeeramu abantu bamanyi okumbuza njawulo kyeriwo participant n'exhibitor participant yeggwe aza okuwuliriza aba speakers aza okulaba biki ebibeeramu exhibitor yeggwe agula omudaala kubanga oba ogenda kukolayo akasente oteekewo ebintu byo babyagale kati ba exhibitors bentera okufuna okuva wano e Uganda of course basema properties obamanyi abo bayamba abantu bajja eri kubanga babeerawo n'omudaala bayamba abantu okuguliza poloti ebintu ng'ebyo olina omwami gwe wali onsuubiza okunconnectinga kajje ng'azimbira abantu b'e Bulaaya abaguliza poloti oŋŋamba ebintu oyo omusajja oyo yali mugagga yali gundi yali home connect okitegeera yali home connect n'atya
bakoze sente mu diaspora abamataka banks zikoze nnyo sente bana abalina app ezisindika nga olaba weevu tulina nala kati Kasuku Live tulina app eweereza sente nala tulina tap send ziri eri z'abanayuganda osobola okuzikozesa Canada zikola kakati mutuguleko omudaala ngenda kwogera anti tap send kati ate tap send nawo balinga ba monitor eringa twakatandika Kasuku check your email bambi baleete Isaac Katongole namusange UK wa tap send I'll send you an email Satawana nenga isoke simaba ya jiwe nenga Canada okakasa bikolayo buterevu nina abantu abampereza sente okuveeyo Canada ogendo laba tap send ogendo laba nala kati participant wa bisatu omudala wa 65 visa etwala emyezi 3 kwena kati kya May olina okubanga okikolerawo registration ngenda jiggala February 15 ogenda kugalawo registration kati bye weetaaga naye Kasuku Luwenzi gyano mbyogerako ebintu biddemu loza nti baffe bategeera nnyo oli yava wano agenze era yagololiwe lwasemba obbeerawo be yatuuka e Canada ate nankubira Kasuku ojikira omukyala ge wakyaza nti ye ebipapula nabikola byayitamu ne kati ndi stranded simanyi ki ne mugasemu kati oyagala nkuyambe ntya mwate muwe enamba yo ng'olaye bw'oyinza omusuzaayo omwezi namugamba omukazi nze nange yambulako simanyi gye yadda kati beba abanayuganda n'omubuuza wava wano ng'oba tayogedde naawe nti Kasuku ŋŋenda naye siina wentandikira agenze atuuse ate olwakubira conference egenda kuggwa nkoze ntya siina wentanda mga akasita otuuse street ezo ozikwata obulungi ojja ziyiya ngenda bawaayo ebiri besi naye abamanyi abasinga bampita Mama Pitmof Kasuku no nange ninayo erinnya ettonotono eritatuuka liryo bampita Mama Pitmof abamanyi nabakolerayo kacyano okubabuusa ebyo ebya visa ka visa kive Bulaya visa tips kali ku YouTube naye bakaita kive Bulaya visa tips osanga buli kimu nenkunyonyola tandika kino passport gigobe boti bikole boti byonna biteekeeyo so kakati kyoyina okukola nga ojja mu conference number 1 oyina okusooka okumanya nti visa mukisa number 1 oyina okumanya nti registration gyogenda okusasula oba $4 oba 6 oba biki omanyi flyers fe tuzikola nga zinyirira zirabika bulungi okitegeera bulungi Kasuku kati oyina osooka okutunuulira omulamwa gwa conference ne weepima oba ddala gukukolera ng'oggyeko ebifaananyi oyina okusooka okutunuulira theme ne title okitegedde kubanga conference zakubaatisa oyina osooka okubuuza conference eyo etandika guno gwe gusoose oba ebaddewokko kubanga ffenna twatandika bw'eba ebaddewokko oyina okugendako ku numbers eyina numbers ki bino byonna ebibuuzo bw'obyebuuza kikuwa chances ne marriage bameka abagitambuliddeko bakatambula bameka kubanga nga bwe wagambye gye twatandikidde zo nnyingi bw'oyingira akatale omanyi otya brand nti kati eno ye brand kubanga flyers nyingi zirabika bulungi kuba oyinza okugenda ku bakatandika nga tebabamanyi bakyabaveetinga n'otafuna osobola okufuna naye kitegeeza ki gy'otandikidde chances zo ziri kiwoobaza akatiba n'omulamwa ne profession kyo kikulu nnyo ekyokubiri weepimire sente nti registration weba yalina ya 6 yabiki onoomalako wali ku paperwork abamu amanyi okukubira nagamba nafuna eza invitation eza paperwork siziina musobola okunziriza ng'ate ayagala omuddizi kubanga wano bapapa okuregisteringa so bw'oyingira ekintu kino olina okubanga era ng'oli set paperwork oyo ali mu sente nga mmeka nze sikola paperwork naye abamukola abagezi nga Isaac waffe okyamuwuliza Isaac ndwawo yafuna sente yagaggawala
Nasembo mulanga nakave UK. Aine ebintu byampeerezaawo ssente ngulira kino ngulira kiri. Ne muganti neza transport laka nazo ziizo. Bwe natonya yajja buzaawo mpe ebintu byange ndi bize ngenda. Ne ngamba Isaaka. Ngatwalya ffenna. Ali bize agenda kukola kino. Agenda ali kutuula ku yimpala kusinika binnyo. Isaac alambula 10 nagasooka ompeekeezo. Oba visa zo batezze 5. Zo ziba zigenze. Kati kweze 5 ogatteko ebisatu. Ebya participant ebisatu biringa mu mmeka. Kakadde 1.1. Ya, kama omuntu 14 oba olukaaga bemmeka. Kati ezo manyazo potea. Bwomala ozeke 18 ekyaba Canada ekyo si kyaffe $18 visa fees kati awo zibazeemu awo 18 gye mitwalo almost nga 7 kati kiba kitegeeza olina obbeerawo ne miliyoni zo nga 8 ku 10 okutandika ekintu bw'ojjako eza paperwork wali 5 ne zino 5 ne zisaasaanira mu bino invitation bichi ebyo kitegedde naye oli Isaac aba akyabanjayo omugezi 5 kati aze miliyoni zo nga 13 awo kati bw'oba ofunye bw'ogattako ezikutwala eya tiketi eringa ku ssente mmeka 12 etandikira ku 18 eye Canada bw'oba ogikuze mangu 17 ku 18 12 otambula Sherezo omuntu olina okubeera waawo ne miliyoni zo nga wali 13 kata 15 ze miliyoni nga 2 naye ne bano ba Isaac abakola paperwork asooka n'akubuza kikyoyina okimanyi abantu balina paperwork mu nyumba naye nga tebamanyi nti bamina bw'oba ogamba nti wasoma akapapula ke wasomerako kaliwo oyo ye paperwork bw'oba ogamba nti olina abaana kuwazaalira abaana baliwa eyo ye paperwork bw'oba ogamba nti olina bank statement nti olina account bank statement eriwa gireete nakyadde olina obbaga bank statement erina kubanga efaanana etya kuba oyinza oleeta bank statement ng'omwezi ofuna akakadde ezisembayo tezimatalinga nnyo etambula etyo oteekayo otya ofuna otya nabagamba bank statement kyekitegeeza etambula etya bw'oŋŋamba nti oli teacher omusaala gugwako oli omuzungu kyabanoonyako gugwako buli mwezi abanoonyako kiki ekigwako buli mwezi bw'ogamba nti oli businessman zigwako naye kasuku abantu bano muyisiza nnyo ssente ku mobile money bwe buzibu mobile money egaba bank statement kati waayo statement ya mobile money kubanga ne lwaki muyisiza nnyo ku mobile money etwanguyira Solome wano bonga nti kasuku kuweerezaayo awo 5 mba ntandise ogalya kati kyogamba mobile money yo balance aliko asinga ali mu banka kisoboka mu butuufu bwabyo nze saawa eno nedde ziri mu banka zezisinga naye ate era mobile money zenninako era nazo benzibawa baŋŋamba bugambi mukulu wokasuku si bweyita wano genda kati paperwork omuyina mu nnyumbayo naye tokimanyi nti omuyina bajja genda ku kiva ebulaya visa tips babidabe ku YouTube ogenda ku YouTube channel kiva ebulaya visa tips olabe ebintu ebyo kuba ebintu bino twetaaga obisomesa abantu baffe kuba abantu baffe babbiddwa ge mazima ate nga honest abantu baagala ttambula Solome ate si kutambula bintu bya bunyumo era visa bazigaba ekirala kyeŋŋamba abantu bw'oteeka mu visa bw'oba oli musiraamu saala zukuka ku mwendo osaale bw'oba oli mulokole genda ewa pasita sigenda mwogera linnyo ogenda osabe bw'oba oli mukatuliki genda ebukalanga wa gye bagenda sabira visa abantu tebasaba munaye kasuku visa jada betting bw'obireetamu woloseero okutuka omutima ate birimu kifiiriza naye ng'ate abaana bafuna visa era batambula olina kusiba lo bakiyita risk balina riziki olina okusiba omutima olina okusiba lo omuntu genako oyogereko ne bajjajjaabo obagaye nti bannaye njagala kgenda Canada bantu bye basiibamu gwekimanyi bunno mama Fina yafuna visa ate yagifunira ku convention yange
Naye lwendiga nti mama Fina je Canada okimanyi bajjagamba nti Solome yandogera kubanga abantu oba lwaki balowooza nti ebivulu byange mbiteeka mu science oyo. Ane boba muteekamu. Abantu Solome by the way mwina okwemanyiiza ekintu kimu. Mwina okwemanyiiza ennyo okukole ekintu kyola nti kyekikolera. N'okikola. Nze ngamba nnyo abantu nze kati formula benkizuula nti Solome yankolera sita Solome. Okitegedde bw'oba nga mama Fina yakukwatiramu tota mama Fina. Mama Fina yafuna visa naye lwendi muleeta abantu bajagamba obulogo kuba bino ebiddako bimanyi Solome ffe tugenda kwogera naye Solome. Solome ali ku mama Fina bw'ogenda otuule wali mu Starbucks. Florence omumanyi bambi Florence ye yamunconnectingako omukyalo. Florence waffe yabomba. Kasuku gw'okyogedde ekigambo Fulona agenda okumunoonyako wali ne baŋŋaale agenda dda. Kasuku gw'oyogedde ekigambo. Nali awo ne nga wayi nga nalinamu 5 gange ne nga nkanoonye omwana oyo tugende tutuuleko wali kushayagiro yalinga amaye okunyumiza ebiboozi Kasuku ebiboozi ebyo bitakwatagana. Okakasa ogenze buposti banga. Yayidda. Osala ekigambo. Yagenda ne Keizi. Bagamba abantu baŋŋamba nga mpakana ne baŋŋamba nti omuwala oyo yawasa Keizi nga ndowooza byassa. Ekyamazima vidiyo eyo nze nali ne ku ssimu. Gwali okwata. Nze nali ku ssimu ekyamazima. Ebintu ebyo ka vidiyo kanyuma engeri gye ko kanyuma. Nga muli mu kitaabu. Kanyuma. Bano be baddusa Keizi bano. Ne bamugamba nti kati Keizi olaba ka exit kali oyita oba oti n'ogwa mu madaala tano. Twagenda ne tufuna amasanyu Florence wali twagenda ne tufuna amasanyu ne tukoma Florence taliiwo. Keizi gwe sitamanyi. Yabo Keizi ali eri yagenda ne Fulo yayitamu. Kasonda aliwo yali atuula takyatuulawo. Nagendawo ne banga da agenda mu mwaka yagenda. Naye ekyo kyembyagalako byonna nti kati benvaano nengwa Amerika bengenda nensulako ewa Fulo ennaku 2 nengenda ewa Namulindwa nina omusajja wange mu magye eyo nengenda ewa Jimmy Kato e Washington nembeerayo wiiki kwegamba mukanda kunjogerera naye Kasuku nga yeeraga nga okitegera. So abagenda mweyongere tusobole okuba nti tubasanga. Kati speaking of abagenda olwo tuwunzika abasajja bange bali batyo balabako odero solo bano nga sikubuuzizza. Kasuku bajja kuba ebintu byaga abasajja abo bamanyi be bannannyini media bajja kunkola bubi nga tewali asobola kulwanisa gwe kyoba omanya nti ate nzo nnina. Naye ekintu kyesitategeera bulungi abantu abagenda ku kyeyo waki be batuuke ate babange yabeekweka. Oli n'atuuka tayagala kumwogerako waki we toyagala kwogerako nti wagenzi erinnya ate erinnya obeera okyaliyina. Kasuku nga bakeera ku makya nga bakugana nakutadde mu shelter. Ate it's a process. Erinnya it's a process. Yes. Buli muntu aliyo obulungi olina oyita mu process. Kati omuntu ali mu shelter ekiryandongo refugee camp si y'omu n'ali mu shelter ye Canada. Shelter ze Canada zanjawulo. Ate problem abantu gye balina esinga. The earlier the better. Kati waliwo omukyali wange ali America eyo alina gye yalemera. Okitegeera sitole zempulira ezifubutuka eyo ne mukubira essimu ne mugamba weekweka abantu ate abantu be balina okukuyamba. Toyagala abantu bamanye nti wabomba. Nze abantu benjagalako abakikola ekisooka aba celebrity abava wano nga ba celebrity abayise mu mikono gyange naddala abaze mu Canada basooka ne beekweka olwammwe ab'amawulire. Naye ate kakati bwe kyavaayo nti ekiboozi kye tuwaayo ate bwe babateeka mu mawulire kibakolera. Kati ennaku zino baguma ne bavaayo amawulire ne bagabeeramu. Kati nga bw'olaba omwana yali ku bizonto mwagala nnyo Mr. Bean. Ye Bean bwe yajja yatugambirawo nsigadde. Bean bwe mwamutwala? Ndeka Bean yajja e Canada tombuuza bwe yagenda Kasuku. Kasuku tombuuza abantu bagenda bata.
omanyi bini twatuulanga naye wano bini ne tukola naye twakubye King Saha ne bini ye yabadde MC yange in fact n'akola ne Bachiko ne Madrat bonno baakomyewo okitegedde kakati omuntu nga bini bwajja na asigalamu nga tumukozesa era obwa celebrity bwe bwasigalawo era ndoza chano yetambula kati kiina enjawulo ye bwati ate yewe yakikubye kwala bini sebo tuli kuyaya wano we natuulanga naawe bini nangamba Kasuku tukoleyo interview ne mugamba nze ndi wa makula tebajja kundaba mu interview naawe nekiseka kyatuulanga waawo nekiseka nekigaa Kasuku wasiri wala nena abasajja bo nabo bali kugundu ne bini yayinanga emboozi era tumumisinga ano kuyaya bini Stanley akutumidde Peter akutumidde twali tumanyi no Peter ye yamuddusa waliwo guy bamuyita Peter naye tusiiba naye wano owa Miss Uganda oba Miss Uganda Canada asiiba wano Peter naye atulimba buli Peter olimba Peter olimba ne Peter ina sente kuba mpola Peter ina sente yali antwala ko bya Miss Uganda Canada yatuletera Hajati Kurusu ne yatuletera nawo baselebe ne Farida yali ajja nayo bachecha abao Farida ne yechusa ati mwogera mwali mugenda tani kambaze ku kiyo mchala wa Miss Uganda baselebe na abalese Palaso yajja ngono na twetera Lydia Jasmine bichi Palaso yajja tanna ate wizo tanna abo ba mwaka guno kuba baafuna balina emyaka gyabwe 7 oba 10 bajja guno omwaka wizo ne Palaso kati bali batya musajjage kakalamu kaye Ibrahim kasaje bali kuki bali mu shelter bangamba nti olugwa mu shelter ngate bakujjawo nga bakuteka mu hoteli ngotandika kwambala busiripa bwa hoteli Kasuku lwaki tondeka abantu bali bulungi era nga bwe balaga ku channel zaabwe bakyaliko kakalamu twatuula wano ojjukira twase mubane kakalamu nali ntudde wano Seimo yali awo guy yali alese diru ya USAID yali atudde awo kakalamu yali awo namulabyeko omusajja mulungi mukaka mbadde nga mulaba ku TV nangamba ne mugamba kakalamu nina ebifaananyi byo okukyala nangamba olimba nembimulaga nanga Kasuku oyitiriza ne mugamba kakalamu ogenda naye omukazi bajja mmulya nanga Kasuku nze wendi ngenda Desemba ate yayingira Desemba nagenda okudaba owulira enkeera nti kakalamu nali awo kaye nga nkubidde kaye nangamba twakatonya ku kisaawe kati ne kakalamu tuzze konze ne kakalamu nanga ne kakalamu kati bali eyo ne bini bakikwasagana naye ffe twesiimye naffe tufunye ku ba celebrity baweze jjukira tulinayo Julie Mutesaasira kati tulinayo Ibrahim Kasa kakalamu Judith babirye bali batya kakalamu namulabye agenze oba yadde avuga dda ku booda ya Gondi Niagara US yadde annyonnyola ebya booda ya Canada ne US neŋŋamba kakalamu kati ayagala Sara yingira US tasobola yebanaye tetusobola mukkiriza kakalamu emmere ŋŋanda gyeryeyo beyava eri UK twali kuyaya tukola naye interview nanga nze nno sitera kulya bino ndya mmere ŋŋanda abasajja naye bo balabakuwo nabalabako nga sinnajja kakalamu yafuna engoye ezimutuuka mwana oyo alinga pensaati kwanga Canada erimu basafu bangi muntu mulungi talina buzibizi very humble person then kaye era ye walwali bwe mulaba mba nseka busesi like you meet kaye yes bombi na era akyabologa nakola katola Kasuku kankubuli akaye ngonsika nnyo enakufunemu obuzibu Kasuku kankunyonyola kati olaba muganda wange alina akantu kasika kano n'owulira noonanga wakuluma nze ndi mukyala aba ayogera nange bulungi
naye ng'ekituufu kiri nti ekyamazima bambi wamma kasikuta batiisa mujje Canada ate bw'oba oyagala okubomba nakyo kisoboka mujje nze Canada kyenjagalako empapula tukyazigaba Canada ekirala kyenkyagalako kye bakyusizzaamu oyagala okumanya emitendera nti woosookera mpaka awo abantu bwe baagala nti bw'ogenda nga kakalaamu oluba okutonya we papa oba biini Wapita yali anyinyonnyola wano nti waliwo abagenda nga bagende ku work permit. Nali simanyi nti waliyo n'owakadaama eyo. Waliyo work permit, waliyo sponsorship kati nga ex omusobola okweddamu n'akuwa empapula. Gwe n'obeera ng'osobola okujja n'otaakolayo. Musobola okweddamu kuba kati empapula zirina. Na sponsorship, waliyo sponsorship. Waliyo bya student. Omukazi mukambwe wano e Kampala. Mukambwe wangambye mukwano gwo ajja kuwa mpapula nga zitambula kutambula simanyi wa mukwano gwange wangambye mukyayogera nedda bannayinze sinnakugambako nti twogera dayoko bannayi revisit the interview sinnagamba nti twogera wagambye omukazi mukambwe ajja kukubira bwerere omukazi oyo omukazi wattu abonebonere bwerere ndeka kazi bakambwe ennaku zino ayinza okunsooka e Canada naga ngenze munoonya kale singa ombuulira erinnya eryo yandibadde mukwano gwange ayinza okuba ate mukwano gwange nga tuli wano mwe mumanyi nze soogera naye era naye tayogera nange naye lwenditonye Canada era alindaba ku channel wendiba ndi alinnoonya naga atyakasiku jangu kutwalenda kusulawo olwaleero mukyalawo wanalaba interview ate nedda lwekututiisatiisa nammwe bemutyo bagiraba nembeera ki mwegeraawo nammwe naye kiriwo yansokako kasuku ebyaddala wamama wamisembe gwe yanze nkwagala nnyo kasuku aninanye bulinanye mukwano sweet mwamisembe gwe yamulaba ku status zo ng'omutaddeyo alaiko kwa bambi talina bigambo bingi silent ali awo mwamisembe gwe yankubuuzizaako nnyo how you doing naye omulundi luli wandeeterayo perfume mwamisembe gwe waliwo lwe wampeerezaako ebisaati omukulu ye yali abiguze kyeyaleeta Roger ekyo nno baali bakinnangidde ninawe nabakuba anga nti kasuku ogwo waffe twakuleetera n'ebintu naye mbaga temukiddangamu temuddangamu obireeta mubireke temudanga kasuku obaani mukwano omuntu bw'atuuka ne visa kati omuntu bw'afuna visa olugwa olina options bbiri bw'oba ogenda kutambula mu winter kati ekiriyo kyenkugamba bombera ku kisaawe bw'obombera ku kisaawe n'okiyiramu awo ovaawokko n'ebipapula ebijja okukwanguyiza mu system kiba kitegeeza ova wano ng'olugero oluyina olugero kyeki sijja kyogera okay kati bw'otuuka ali ku immigration ng'obagamba nze siddayo ng'okyogedde naye nga gwe kiyiiyizaawo bw'oyingira munda bikutwaliranga omwezi oba emyezi kati nga ffe aba conference tuba tetwagala nnyo omuntu bw'ofuna weweereyo ku kisaawe kitukosa tuba twagala ojje mu conference ogibeeremu osooke weetegereze olugero tulutunulemu tukuyambe okitegeera kyenkugamba ofunera oyo omutuufu biki ebyokukisaawe byagguma nnyo byakuyiiya nnyo lwakubanga nti olindamuko okufuna ebitambuliso kambiyite bwenti naye okusaawa obeera olyanga onywa bakuwa ebyokulya n'ebyokunywa ku kisaawa ate omalawo ddakiika mmeka ssaawa ku kisaawa olutuukawo gwe kati ekyo kikireke tugende wali awaddako kati awo bw'omalawo ng'olaba looyawo biki ng'ofuna ID kyekikyo badoga nti kati bw'owa conference osobola omuyamba ofuna looya osobola omutegeera kubanga bwe babomberawo conference zino bazibikodinga nga bwe wagambye nti abaana bayi conferences bakoze nnyingi basobola ogirikolinga nti bonna abazze
nga baganiddawo nga bakoze kibasobola okufiiriza abantu abalala omukisa okitegeera abatambulira ku zino conferences so kiba kirungi bambi bwofuna visa conference n'ogijja kubanga ziri sente zewasasudde olukaaga oba ebisatu tuba twakutegekedde okitegeera n'olabirayo abantu okusinga lweweekweka oba lwantu lwaki baba beekweka okitegeera buli omu aba ategedde ekyo oddusa obombye nange nagendera mu conference kati bakiwuliremu emirembe n'ensigala kati sisobola kunenya okitegeera naye nsobola okugamba nti wano we watuufu edino lyekkuba ettuufu kino ky'olina okukola bano be batuufu oyinza okufunayo mukwano gwenyo nti akutegeerera mu weeks 2 nagamba ogenda mu sinki okoza ebintu ne mutabuka nabanga information takyagikuwa ne bitabuka nze mba sina kyenkwetaagako omanyi omuntu okubanga yakutegeerera asobola okufuga kasiku nga yakutegeerera naye wobeerawo n'abawi b'amagezi abalala system ekuwanirira okitegedde so kati ekisooka stage esooka obeera convention obeera refugee claimant ye stage number 1 you're claiming to be a refugee stage eyokubiri nofuuka convention refugee yagenze mu kooti bawuliriza ekibuuzo kyo baganda ekituufu olya bisiike obifaananira ddala politics bakugenda kutta ne bakugamba nti ye tukuwadde ye convention bw'ofuuka convention refugee step eddako ebeera yakusaba permanent residence nosaba Canada ofuuke permanent residence yayo ba America gye bayita green card fe tugiyita PR bw'ova ku kya permanent residence nokitambuza nofuuka citizen nofuna akatabo kati ebyo byonna biri mu myaka ng'emeka buli omu kisinziira ku kyogero kye yanaaba okitegedde kasuku waliwo asobola okikuba mu mwaka ng'olwedde ali ku kya convention refugee mu myaka 2 nga yafuuse dda permanent residence mu myaka 3 ng'ali citizen ne family nejja ne wabaawo gwe beesonyiwa nga teyanaaba bulungi 2-3 ng'akyali ku refugee claimant ng'oli awo kati tombuuza abasajjawo stage gye baliko bakyali ku refugee abo abakagenda bakyali ku refugee naye bajja kgenda lwakuba ntambi yatugambye tebajja bifuna ebipapula mbubusawo we king kitire enkwale ebye Canada tebirimu yamugaa nti okusinza byalaba 2024 abo bakudda wano ebyabwe bituufu rejected ebye Canada togo teribuuka mayanja bajazi naye tubasabira bafune kuba kati nange embeera wano neŋŋamba singa Kaye afuna mangu ewuwe Kaye nno munnaye lwakuba abantu bamulaba nti ayogera nnyo naye muntu mulamu Kaye atugamba ali ku business ani yagamba nti ali ku kya refugee ali ku kya refugee ali ku business ali ku kati akola business kyeyo gwe tewalaba YouTube ye yasembayo gyali tenagiraba yagamba mbu akola business yajja ku business akomawo omwana oyo Kaye kati alimbira ddala naye abo abantu bonna nga bwe bagenda ffe twagala bafune mangu ebipapula so that bwe tujja tetukaluubirizibwa okitegedde nti kati Canada mmanyi bengwa sobola okugendako ewa Solome naye kati Solome tonsuze mu ntebe nze nkyasobola entebe mwana akusuula mu kitebe awo oluwulira abaana badduka okuva waggulu n'otula n'oteekako TV Isaac yagambye ye visa yagifunye watannagamba ojja musanga bakugamba anko tumuleka mu ntebe nga yeebase tumuleka alaba TV tuzuuka alaba TV yeebakadde kasuku wempanka nnyo Solome nga sinava wano weereza woteeri yange kyekyo wakiŋŋambirawo osooka kusaba woteeri yo n'ogigenda abantu bendi flexible nabo mbeera saagala woteeri ezo mbeera njagala neŋŋenda kati ewaka w'omuntu si Airbnb njagala waka wa muntu ewaka tosobola kusobolayo olabe bwempisa mwami Sembegu oba omuliisa ate kiki enjawulo kyebeera eriwaawo mba nakufunidde dda Airbnb onfunira Airbnb ojja kufunira Airbnb
Wiki number. Wali ku mazzi kabachala tebakaseera nnyo ng'olaba amazzi biki byonna. Ng'olaba CN Tower. Onsindise kuvuma abantu Kampala wano. Kubola abana bafumbira Gold Trafford. Airbnb bizisinga hoteli kacyayo okefumbira biki byonna. Ate saagala byakwefumbira bintu. Ate kaakati oba oyagala ki? Njagala so, waliwo abaana ababa bakajja bajja ne bakola emirimu. Kati nze nga bolaba bwe mbakyaza bajja ne balongooseza abagenyi bange ne bakola ki? Obeera ojja kumpeereza omwana. Ajja nnongooserezi. Ne UK nno bwe twali nga tulina omuntu ajja n'atufumbira n'atulongoosereza naye abaweeja emirimu gyokka Kasuku abazze kufumba ate tuba tumwagaza ki ekirala era yajjanga tetuliiwo tugenda okukomawo engoye bazoozeza ziri wali wano balongoosezaawo webati ofuna naye abasajja abatiisa oba weebasa omusajja nakkoonako nogaha agenda okundya ebbino ate ab'e Canada yaya kufungulira mu ruumu awo ogenda otandika okunyonyola abantu nti banaye bankutte bukwasi nga gwe wawedde dda. Anyway, ensonga za Solome muziwulidde. We have an exhibition made in Africa. International exhibition okwewandisa $3. Yeah. Participant namunyonyodde yani exhibitor $6 wali ku Post Bank Kuruma Road. Kale senga fula Kuruma Road mukyalimu omuntu mulimu omukyala bamuyita Babro mujjukidde mukyala wamu tata mwali mukyala Babra ne mukyala Anet sibamanyi saayogera nnyo nabo mwe bali mu Post Bank Summit Banking Diaspora Desk. Yeah. Naye okwewandiisa kukoma February 15 because you need enough time okusaba visa. Then mu August tuina HIV breaking the silence. Ekyo kyenzijjako HIV tulire aizo nze nakuganya wamaze dda aizo ebipapula binkolereko bwereeda yali ampadde offer ogambye wa 10 odipostingako 5 nakubajja naye oba kulono ataabeere bize nga benkugambye yaŋŋamba Kasuku ndi bize nnyo mpa ebintu byange ŋŋenda naye Kasuku aiza atalina kyalina kubajira byonna obiina nkugambye pepa waako omuyina kati gwe aiza katomwetaaga pozo tula computer nti abiteekemu oluzungu olwo nalondo manyisebo nasoma luzungu attachment Kasuku osobola okukola attachment ateka sure ng'ogambye tosoma email ne space kweri eya attachment kagondi kali akabeera ng'akagirita beekati kuikali nkamanyi n'okanyigako n'ogenda waliwo wa savings nojjayo n'oteekayo ekoze ekya size naye kati kyentegedde ninakolera kompyuta yange ne Isaac visa card zo yino zeesonye nenkozesa ezange ate kati eyo ya visa nabimala Solome ebitala bigenze biyinta bajjajjange badde bankoledde buli kisoboka sikyalina nnyo wasiwasi nange ntwalaayo abantu nga bakoze conference nga bakoze ebivulu simalaako oyagala bakwatamu oyagala banyigirizamuko ebivulu bisoke bisala abaana eyo wanani ow'amaanyi kati mu bapromota saawa eno yani ow'amaanyi mu bapromota kati nga boolaba kabe bajjo bajjo ow'amaanyi abasigadde ebivulu bisazaabo bajjo ne Emma ne Ketty ye kakati ndi mikono mituufu Haji Ketty gwe ngenda okugamba wennyini waafukamira w'abantu ala wadduwa taliko waafukamira nino okukyusa erinnya Ketty musiraamu tali mu shortcut mbw'ate ate eri wali kati nino kyusa erinnya tekyetaagisa nina bamaseeka bange biveka ebyokyusa amanya nina bamaseeka nina amaseeka nja kuwa enamba zaabwe kandabe seekaani awo seekarama nina kuwa seekarama ekyanja
kati mba mugamba nti ekyange kyekiba kibaawo gwe kati bakukikyo bino ebyakifiiriza tobizannya gwe bakukikyo gambe nti Sekalama njagala namungi w'omuntu mu Made in Africa International namungi w'omuntu mu breaking the silence gwokoowa nogamba naye abantu mususse nga Sekalama omukubira nga wa edduwa yakola ngoza kimu kya asaba mmeka kimu wabwereere gwe ngoza ekimu eky'ekkumi inshallah nga kiwedde tunasukkawo wano tetujja kusukkawo conference eno Made in Africa exhibition enamba ogenda ziraba nga ziyitawaawo ku Squeezeback luli Kasuku abantu bankubira ne bakatwalabye Kasuku otwala abantu e Bulaaya bambi ntwala biki bwe bityo Kasuku omanyi abantu bambi obalaba bino tawuliriza eri gye twatandikidde Kasuku yaleese omukyala atwala abantu e Bulaaya bambi sitwala abantu Bulaaya ndi mutegesi wa conference nsobola kutegeerera ofunye otya visa otambudde otya enamba bw'ogikubako togamba nti ntwala Kasuku no waliyo n'omwana nga we nagambye erinnya yankola mu TikTok asalayo bu video eri ku kiva e Bulaaya n'abuteeka ku TikTok naganze mbafunira emirimu biki nze siri ku TikTok Kasuku nzija wane wa Kasuku ne YouTube kiva e Bulaaya visa tips byebyo manyi beewunza befula batategeera ate no babajjako ssente nno Kasuku babajjako ssente nze wange ziba za registration bwoba oyagala okubajja Isaac yakukolako sikusibajja alina kyengenda okugamba naye mubeere bulungi mweraba bye